nebaza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwebaza maama Babi Kyagulanyi ne family yonna mbebaza kuba ekituufu batubeereddewo siku kya mulundi guno gwokka naye batubeereddewo emirundi gyonna era kyobula ndoza Eddi newoleeta ejjambiya n'okola kino omugamba n'omanyi omutwe tugutwala akugamba sirina kyakkola yes era obulumi abamanyi Eddi obulumi bwe babadde bayitamu nga bakimanyi ye agenda guma kuba osobola okuba nga wasibye bwati ennyama naye nga bakuba naye nga yakimanyi tasobola kukola ki tasobola kunyiga kigambo kitegeeza naye bamukola ekintu kyonna tasobola vaamu Bobi Wine omuntu yenna humanity nzibu so agamba nti kinaye nga kyekyo kyemumanyiiko ekitono ng'ogyeko bino bye tulaba mu mawulire bakoze press conference ekavule ayogedde biki ng'ovudde ku ekyo eky'omu kamera waliwo enkolagana endala gy'abayambamu out of camera ani that is Bobi Wine ne Babi bingi bayibaye kankubuulire kati walabye ka video kaba Ebonies walabye ka video kanga akabayimbi bennakolako nabo naye nabo nga tebasobodde kusula ddoboozi kunyamba nga n'abamu tebansasula obako tewakalabi tugenda kukateekayo wano abantu bakalabe nako bajja kalaba abayimbi obakoledde nkoledde abayimbi okumala emyaka nga n'abamu tebansasula naye sinnalabayo anyway tusobola kulaba page ya buli muntu account ya buli muntu naye batono ati mubeeramu mubayimbi benkolaganye nabo batono bendabye abasitudde eddoboozi lyabo mubeeramu bwogamba nti nno kale ono mbadde sisuubira naye noono oba noona eddoboozi lye senga aligasseeko okujjako nga mmenye mannya bonna be nali nkozeeko nabo kati mwawo ne mweronderamu sooka obamenye abayimbi benkozeeko nabo nga babadde silent mu nsonga eno yes omuyimbi gwe nasinga okukolagana naye bamuyita Jose Chameleone okimanyi nze yazina ku valuvalu ku lonchi ya valuvalu nga bagulawo Buloba Forest Park yenze kawala akaali ku sheeyo bwomu omanyi Chameleone ennyimba zaalina pititivu naye nga zonna olina okuzina n'ozimalayo ate nga najjira mu kakondo navaawo nga ne kakondo esense busa takubirangako simu kugamba obaki mulimu abantu nga tasobola kukubira simu naye artist nga yasiri ekyo kiraba bulabi ne bw'ateekawo posti muyimbi ky'omulala Dr. Jose Chameleone omukyala Rema Namakula omwami Eddie Kenzo nali mu video z'ebbiri video kinaki System Volongoto ne waliwo endala njerabidde linnya so bali mu bikateni bonna oyogedde nga tekuliko gwenda bayinza postinga ekituufu naye kuliko abayimbi kyenkana abayimbi bonna abasinga nkozeeko nabo Cindy Sanyu Reddy and Weasel knows me David Lutaro Ragadi nali naye mu video z'ebbiri ndo naye nakolako naye akabanga akawera omukyala Irene Namatovu mwami Geoffrey Lutaya aba Eagles bonna so mu mbeera eno yonna tulina abakulu mu Ebonies tugambe mukulu Bossa kuba bwe nalabye video yo nalabye nga wandyetaza ate sinayagatte ku ddoboozi lye naye nga wasirise I think noza buli omu alina reasons ze because mulimu abantu nga bo bagamba
nga yagamba nze siri politician. Of course nange siri politician. Ate bulijjo mwami Kyagulanyi akyogera nti twewaze ebintu bino. Fenna tulaga tetuli ba politician. Naye ekintu kye nalabye kino ekintu kigenda tukwatako fenna ng'ensi. Kuba ojja kyewala. Naye lwe kinaatuuka ku muntu wo lwojja okumanya nti oli politician. Wa wenfukira politician wofukira politician n'omulala. Tugeze olaba nga bano abaana abeekalakaasa mu nguudo. Okimanyi omuntu basobola okugenda ali mu kwekalakaasa ne beekalakaasa. Kati waliwo boodi eyanyumiriza. Baali beekalakaasa ne bakuba amasasi. Amasasi gaakwata be gaakwata baalina waka. Nga bali ku byabwe. Baali waka. Okitegeera oba nti yes okukyewala ojja kyewala, but reality is going to hit. And when it hits, it will hit so hard. It will hit so hard. Kuba abantu tebeerabira. Tubalabanga abeerabira naye abantu tebeerabira. Abantu ovaayo n'oyogera ekintu nga gwomanyi kale kiwedde. Naye abantu tebeerabira. Kozi leero ndi mu buzibu nze nganze. Enkya gwagenda okugubeeramu, luli gwogenda okugubeeramu. Naye olaba abaana ku social media nga bakaaba n'ogamba dayendo bano n'ovuma n'okuvuma. Enkeera ate n'ekituuka ku ate ng'oyagala bo bakole ki? Era nalaba Chicken lulinga ayogera Edi mutwe simukyali wange si mukwano gwange lwaki munkako postinga. Ala ne amugamba naye kijja kutuuka kate tetujja vaayo. N'ekirala kankugambeyo kino ekintu nina ke nabuuso oba kino nakyo nakijjukira simanyi. Twabadde ku mukulu Kyagulanyi ng'obuuza oba tuyambako. Nakubuuza oba. Ensonga lwaki nayingizaamu abayimbi abalala. Oyo musajja omulaba. Kyagulanyi. Waddala. Ebyaddala. Waddala nnyo. Nnyo. Kati nga wenkugambye nti nakolaganako n'abayimbi bangi. Era abasinga bamanyi. Abasinga on a personal level no. Mukulu Kyagulanyi ye muyimbi celebrity gwendabye owaddala. Era ne bwe mulaba abaana. Naye wakolako naye before bino ebyobufuzi. Eri nga akyali mu music. Yes. Ku stage. Naye kati si oli gwe twalabanga. Okitegeera. Si oli lwakuba. Abamu mentality ekyabalemeddemu nti oli omuyimbi. Tebamanyi. Bobi Wine gwe twalabanga edda. Si ye Kyagulanyi wasawe no gwe tulina kugamba ebigambo bino. Ono mulala nnyo. Ono muntu wanjawulo. Era nali njagala kugamba bantu bw'olabanga omuntu Katonda gw'asitudde tolwanagananga naye. Ayinza ojja kuba olwana na Katonda oba ng'olwanagana n'abantu. Wabo woba olwanaganye n'abantu nno oyinza okuwadaawadako. Naye bw'oba olwanagana na Katonda muganda wange. Anti Katonda waba alina omuntu ng'alina wamutwala wali. Okimanyi nti Katonda yasinga okujjawo. Tola nti Katonda alina ekisa. Katonda asobola okujjawo olwa kubanga oyingidde mu kkubo lyoli gwalina watwala wali. Okimanyi? Kituufu. Kati kozi nze nkirabyeko. I've seen examples zisobola kugenda mu details. Naye neewuunya okubanga omwami Kyagulanyi yakyuka n'ava mu Bobi Wine gwe twali tumanyi n'akyuka n'adda eno. Naye still abantu abasinga watuuka ku eyo level afuna mikwano mipya
abantu bamanyi baba because abantu balaba bangi. Abantu balaba bangi kakati mbuulira nze abanjagaza ki atalina kyendi okitegeera oba kyengezaako kutegeeza we nkugambira nti ali real tava mu bantu be era abantu abalowooza bannange oyo nze nali mwagala naye kakati biki olw'okuba awulidde eri ebigambo oli neno n'awulira birala n'eri n'awulira birala n'eri n'awulira birala nti alaka yakyuka esirebu gwendabye atakyuka bw'aba akwagala bw'aba akwagala ate kyemmwewunyaako nti ne bw'aba takwagala ng'akimanyi kyekyo ky'ogambye naye nga ndaba bano b'oyogedde tebasobola kupostinga mirundi emeka kankujjukizemu incident waliwo Jose Chameleone oba what happened tugenda okumulaba ate ng'alina Kyagulanyi ewakaawe alina bwe yafuna omuyimbi omulala asobola okikola okitegeera kyengezaako kugamba ne lwe yafiirwa mukulu we era Kyagulanyi yagendayo yali era twali awo nange naliwo nga ntudde naye nakyewuunya that is a person ate bayimbi banne gwe bali mu kulwanisa ate nga baaligasse eddoboozi ne bakola ki ne baggusa ekintu kyaliko kubanga tubawulira mu nkukutu nga beemulugunya